Twaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde wezezza milimita za 3.3, Lira milimita za 3.2, Kyenjojo milimita 18, so nga ate yo mu Kalengere zaweze milimita 3.8. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati g'eggwanga lyaffe, ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwo kw'ossa n'ebizinga ebiri mu nnyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu by'eggwanga ebitali bimu tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 30 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku digrees 29, so nga ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga ne Kampala mu mutwalidde tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku digrees 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga ate mu New York tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu Rome tusuubirayo kalenge nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 34. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV, n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.